Abakulembeze ku Buyikwe District bevuma okugaana abantu okuvuba Mukene ekivuddeko obumenyi bw'amateeka okweyongera. Era twafuna okusomozebwa kungi olw'okuba ffe abakozi ne tubanga tetulina kye tukola wano mu mwalo ogw'Ekiyingi kituufu tuba tetulina tuyinza kufuna kakulya. Tuyisibwa bubi okuva akaseera akaatuuka ne batuyimiriza mu kuvuba. Abaana tebayimiridde bulungi, abaana bayayuse, abaana tebasobodde kusoma, embeera yonna obutemu bususse. We tuli tetuli mu mbeera nnungi. Beekozeemu omulimu ne bawandiikira Parliament nga basaba eky'okubagaana okukola kitunulwemu mu bwangu mwe banjulidde ensonga 8. Ezo zino empapula honorable olaba ku mawulire tujja ku Parliament wabaawo abasirikale abakubi tetuli bayonjo nnyo mu byennyambala bwe batulaba mu zaajebo zaffe batukirize tuyingire. Ebbaluwa ey'okubiri egenda wa honorable Robert Migadde Ndugwa. Binayinza okuba birabira ku social media n'abamu kufa okwogera naye naye tubitwala mu butongole olunaku olw'enkya biyingire mu ofiisi kuba olw'enkya bajja kuba bavuddeyo ekyankwanzi. Abasinga bavudde ku mwalo Ekiyindi awali abavuba Mukene abangi mu Buyikwe ne balaga enkola gye bakozesa nga terina bwekosa mpuuta. Olunaku lwa leero okuva okwaggalwawo tetulina we tusuubira muzadde kujja ssente ng'omulimu gwe gwaggalwawo. Tubadde tusaba mu ngeri esinga okubeera ennungi nti gavumenti etuyambe eggulewo ennyanja abantu basobole okuba nga bafuna ssente eziweerera abaana era abaana basobole okusoma. Gavumenti nandigisabye etteeka ly'ebyobuvubi teeka kkulu nnyo likwata ku ntunuusi z'abantu oba ku mbeera z'abantu lyandibadde lyanguyizibwako nnyo kuba lirimu ebizibu bingi nga mutugambye nti abantu emiwendo gy'abantu abatandise okukola ebikolobero abava ku nnyanja abatakyalina we bali abali displaced bantu bangi nnyo. So gavumenti tukirowooza weneeteekesa mu nkola etteeka lino ebintu bigenda kutereera abantu badde bakole banyumirwe obulamu. Baliko abassa omutindo ku Mukene nga bagamba basasula emisolo mingi. Amil Chigundu abakulembera ategeezezza nti balwanirira omulimu guno gusigale nga gukolebwa kuba Mukene agattibwa ne mu mmere y'ebisolo n'ebinyonyi. Batugamba omulimu gwaffe gwe tukola tegusasula ki musolo naye ng'amazima amatuufu tusasula omusolo buli budde bwonna. Naye essaawa eno Mukene yabula ennyanja baagiggala sikyasobola funanga bwe nafunanga kuba bamunona Tanzania na Kenya ne bamuleeta wano naye ebbeeyi gye bamutuguzaamu era eba nzibu kuba nabo baba bataddemu ki ssente zaabwe ogenda omuleeta wano omutuusa wano ne bateekamu ssente nnyingi nga nze zesisobola kukola ki saawa eno kwetuusako nga bwe neetuusangako edda. Minisita omubeezi ow'ebyobuvubi Robert Migadde Ndugwa yasabye abavubi okuba bakkakkamu kuba bakugonjoola okwemulugunya kwabwe. Bikuŋŋaanyiziddwa ekitongole ky'amawulire ekya Salt TV.